جل وعلا قرآني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون نعم أمتي munagira abatokolo bulungi nemwerabira emyoyo gyammwe ng'abantu ate nga banenye banyuma n'ekitabo تنام عيناك والمظلوم منتظر يتلو عليك وعين الله لم تنم أتوانتي amaaso go kagenda negeebaka kubanga ofuse era olina n'ebyokulya by'olidde ng'obyagala oluusi nga maali yabuleko era n'okutta bulungi noteekako n'ekiwunjo nekikujja ebukuma eriggwawo ne weebaka walmazulumu muntabiru naye nga mulekwa gwali ate maali atunula ate enjala ye yemugaanye okwebaka ebikumi muyonka ekimulumba nga mutasoma empewo emufuwa talina kyeyebikka musaako okubaana ne weebaka yadu alaika wa aibu llahi lam tanami buli kaseera akukolimira akusabira bubi ng'amatu ga allah atekote geebase ng'akakolo geebase abagaggaala ebiseera bino n'obuvunaanyizibwa ku buli muntu mulekwa yenna atwalibwa mu bulokole kubanga temuyamba abaana abafiirwako bafudde baabo oba ogamba nti nze ekyogedde eringi olunaku oluzibu أن تطيعوا من أطلق لكم الألسنة وخلق لكم الآذان وشق لكم الأبصار سيكتوفوا كبيرون كما كتولا yabasaako ennimi abantu balina eminwa naye bambi tebayogera balina amaaso ate tegalaba ayinza okutunuulira n'osuubira nti alaba ng'ate talaba balina amatu tebawulira ng'ate so amatu gafaanana agammwe wahuwa akamul hakimiina ye mulamuzi asinga abalamuzi amalakumu katonda yabalagira muhafazati ala ljiraani okutwala mulirwanaawe ng'ekyatika enkoko ewa mulirwana gyetakulira mugirya kino na bwana na mukazi we mutaadaitu min hududa nimesukka ensalo شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا وارتب ربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا Sindamanya katonyeze emu Radio Bilal onkozewo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkal alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Tubalamusa n'ekiramuso ekikyasinza okuba ekirungi nga tugamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amannya n'eddoboozi Kasule Omar Nakki wamu ne Ssenkaafa Omar Sulaiman Kasule waali yatuuse dda era nga olunaku lwa Sande ennaku z'omwezi ziri 29 omwezi ogw'omunaana oba gwe bayita August omwaka 2021. Ate bwe tuddako okusaidiza z'Oluwarabu oba Hijiri olwaleero ennaku z'omwezi ziri 21. Ennaku z'omwezi 21 Muharram omwezi ogusooka mu mwaka gwe tulimu ogwa 1443
3 Muharram naye agenderera waliwo 21. Twongera okutegeeza nti gwe wenna otuwuliriza abeera nga weetegeka waliwo olunaku lwa Sande ssaawa 8 paka 10 tugenda bba tukutwala mu puroguramu daawa nga tuli specifically ku bya busika. Twongera okutegeeza nti Radio Bilal 94.1 FM 94.1 kutuusaako puroguramu daawa buli lwa Sande nga tubeera mu bya busika. Osobola okugenda ku Google Play n'odownloadinga app yaffe n'ogiteeka ku ssimu yo. Genda mu Google Play teekamu Bilal 94.1 downloadinga app yaffe otandika okutuwulirizanga live mu kitundu kyonna mw'oba oli. Osobola n'okutufuna ku mukutu gwaffe gwa YouTube ne Facebook. Genda ku Facebook account yo teekamu Radio Bilal 94.1 FM ojja bba nawo otufuna butereevu. Osobola n'okufuna ku website yaffe www.bilalfm.com ojja bba otufuna bulungi. Twongera okutegeeza nti buli lunaku lwa Sande tuba streaminga live ku Islamic Inheritance Consultation in Uganda. Genda ku Facebook yo teekamu Islamic Inheritance Consultation in Uganda ojja bba otufuna bulungi. Puroguramu daawa lunaku lwa Sande tubaako nga tusomesa biidhinillahi taala. Eddakiika ziri 23 ezakayita ku ssaawa 8 ogw'emisana olw'olunaku olwaleero. Twongera okutegeeza gwe wenna abeera nga okoowoola oyo yenna abeera ng'asembera abeeko kyawuliriza oba abeeko kyayiga oba kyeyajjukanya mu busiraamu bwe mubeera ng'omutonako asembere ateekeko 9.1 Radio Bilal omukowoozeewo. Seka waffe yateredde dda era biidhinillahi ajja bba atubuuzaako. Naam Seeka. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Allahumma ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu yakyatukumye ffenna buli omu mu mbeera yemwali. Tumusaba Allah tabarakahu wa ta'ala assa okusaasirako n'emiremire omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'eri abo bannaffe abaatuva ku maaso omuli basahaba be, omuli abantu b'enju y'omubaka sallallahu alayhi wasallam n'abasiraamu bonna okwetoolola eggwanga oba ensi yonna. Nsaba Allah ow'ekitiibwa abo bonna abaafa nga balina obukkiriza eri omulezi waabwe era nga bafaayo nnyo okuba nti balongoosa Allah tabarakahu wa ta'ala abaddiremu eyo bye baasobya. Naffe abakyali abalamu tusaba Allah atuwe okugoberera ekkubo lya bannaffe ery'obulungamu lye baagoberera okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala lwalisalawo okuba nga atujja mu nsi eno. Allahumma amin. Amanya n'eddoboozi ngera muganda wange bwayanjudde Omar Sulaiman Kasule. Program da'awa kakati kanyomero ka faraid mutubeera oba buyite obusika obw'eddiini ey'Obuyisiraamu okuviira ddala ku ssaawa 8 okutuuka ku ssaawa 10 ez'olweggulo. Tubaaniriza era tubakubiriza mwongere okuba nga mugenda mu maaso okugoberera Radio Bilal 94.1 omukowoozeewo buli wonna oba obadde. Tugoberere osobole okubaako n'ekyoyiga ozine peegi era okuzigoberera kubanga zibaako emisomo gye tuba twamaliriza. Waliwo abayaka twegattako buli lukya tweyongera okufuna enkuyanja y'abantu abeegatta ku Bilal FM. So tubakubiriza nti mugoberere emisomo gino gibaayo. Facebook pages mpozi ate neyaffe specifically ya Islamic Inheritance Consultation in Uganda era nayo emisomo gibaako n'ewalala biidhinillahi taala. Kati gwa.com noba tugifunye ku Sande ogenda ku mukutu ogisangayo. Kyenda manya katonyeza eno Radio Bilal omukowoozeewo katugire ebibaka bino tumale tukube biidhinillahi taala. Kibuuzo by'ensunsulayo
Limited balina closets, blankets, bed covers ez'omulembe n'amasooka amalungi okuzaama. Balina ebitanda ebirungi, balina blankets, bed covers eziriko amasooka amalungi, blankets, standard pillows, bed covers, obutimba bw'ensiri, balina towels kw'ossa ne closets ez'omulembe. Basangibwa ku Total Business Center ground floor shop number TBC2 room 5 28, 29, ne 30 opposite Ham Shopping Grounds. Okumanya ebisingawo bakubire ku noti 787 788 37 noti 4 oba noti 7 noti 8 24 64 ne noti 7 noti 6 beba naffe aba SK Beddings Limited. Obutawanyizibwa amajini agatambula mu mubiri, amajini agakusa abakyala, amajini agaleetebwa dde mu mubiri, oba otawanyizibwa amajini agalafunye mu mubiri. Nogati Formulas era n'ejjanjaba pressure, sukaali, ulcers, endwadde ezitalabika mu mubiri awamu n'ebirooto eby'entiisa. Asangibwa ku Radio Bilali era ng'agula emitwalo 3.5 zokka. Okumanya ebisinga okuba noti 7 noti 2 45 63 weeyita Formulas wano ku Radio Bilali kyenda kunyakatanyiza omuwokka ogenda omusanga bujjanjabe Formulas emitwalo 3.5 zokka. Okiwuliza n'egyensunsulu agenda n'olusimu Communications Commission.
32 zize kayita ku ssaawa 8 olunaku lwa Ssande ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omunaana omwaka 2021 ate ku sayidi y'Oluwarabu olwaleero ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwa Muharram omwaka 2043. Radio Bulai tuba tusimbidde ssaawa 8 ez'emisana puroguramu Daawa akanyomero ke tulimu ka Faraivu ebyobusika ebyobusiraamu. Twongera kutegeeza bwonna ayagala ekibiina okutuula wansi weerangire ebikibiina abakukolera muvudde mu bulamu bw'ensi oba gy'oyagala bakuziike ani gw'oyagala akusaalire baani ababa bakwata ku naitiyo baani abagenda okunaaza baana bo baani byonna byonna emaani gy'olina byonna byonna okubisa mu kiraamo gwonna yeetaaza ekiraamo tukutegeeza nti twakuleetedde ekiraamo kirimu nnimi 3 Oluganda, Oluzungu n'Oluswayiri. Ojjuzaamu olulimi lw'osinga okubeera nga otegeere. Ekiraamo ekyo ojjuzaamu ebyo byonna bye tukunnyonnyodde. Genda ku Islamic Book Center mu Kwano Arcade babeere nga bakuwa ekiraamo ekyo ku nusu mutwalo gumu ogw'Uganda. Ab'e Katonda ndi ku Masjidi Jamia wa Sheikh Abubakari omusomesa w'abaana abato. Ab'Ebwayise mugende baseeka Muamaari ku Motor Third Party ku geeti abeere nga abawa ekiraamo. Musobola n'okugenda ku Masjidi Jamia Bwayise mu ofiisi ya HM Abdulkarim Central Primary School Mwami Akiba Imajo naye abeere nga abawa ekiraamo. Ab'Ekazoro Nabweru Katooke mugende ku Nabweru Community mu ofiisi ya Resident Director Omwami Alhaji Kaduna Badiro oba osobola okujjaano ku reception za Radio Bulai obeere nga weefunira ekiraamo. So tutunaawo waka n'ogamba ate nze saalaanya okulaana ku nnaku zino olw'ennootinda wansi ate nga onootinda mu nnootinda ey'obuvunaanyizibwa so ojja kwetaaga ekyo ekiraamo. Museeka yeteredde dda era tugenda batusimbula awo wetutegeereza buli omu yonna obeere nga atereera bulungi oba olina akapapula ne peeni obeere nga weetegeka kuba olunaku olwaleero oyinza okubaamu okunootinga biidhinillahi taala. Museeka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullah. Nga bulijjo tutandika ne mawidha nasiha tugezaako okuba nga twebuulira oboolyawo etusobola okuba nga tubigoberera bisobola kuba nga tubirongoosa n'ebyo tukola oluusi nga tumanyi nti oba bibi oba birungi netwongera okutangaalamu okwokulaba tuba ku mulamwa oba tuba tuguvuddeko. Olwaleero tulina ekigambo kitugenda okutunuulirako nga emabegako bwe twatunuulira ekigambo boyfriend abantu abakikozesa manyi nti bakitegeera aye akatwegattako twagamba ekigambo boyfriend si kya mu busiraamu era si kya mu nnono wadde mu njigiriza y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. N'ekigambo dating ekyo nno tekiriiko omutono mukulu akavubuka omukulu atannafumbirwa omufumbo bonna naye nga kiri haramu. Ogenda kasita onoonya ekikulu amakulu g'ekigambo kiki kubanga naawe agenda okikola agenda ku date gona akigamba ajja kumanya ki ekikutwala. Kakati awo oluvannyuma lw'okumanya amakulu tugamba nti kiri haramu tekikkirizibwa muntu kikola ki okikola wadde okukyesembereza. Ekigambo kyenjagala olwaleero tutunulireko biidhinillah oluvannyuma lw'ekigambo dating waliwo ekigambo kye bayita courtship. Ekigambo kye bayita courtship ekigambo ekyo seeka wali kiwuliddeko ng'abantu bakikozesa. So dating ne courtship almost they look to be alike, biringa ebifaanagana biringa ebiri related naye nga byawukanamuko katono okusinziira naye mu nnyonnyola yinza obyawula. Kati wano ekigambo courtship mu Luganda tulina ekigambo ne mu Luwarabu tulina ekigambo kibayita al-khitba. Waliwo al-khataba al-khitba naye ekigambo al-khitba akhussuha
kyengezaako okutegeeza kati wano mu courtship bategeeza ki somero kiwulire agambye nti is a period during which a couple develop a romantic relationship before getting married. It refers to a period during which a couple, that is two people, man and a woman, develop a romantic relationship before getting married to each other. Kyekiseera ababiri omwami n'omukyala. Ekigambo romantic nze nakikunyuula mu Luwarabu ng'eki ekitegeeramu kyekigambo istimtar. Kwekubeera ng'omuntu awulira afiiringa munne mbeera efaanako bwekyo nga tebannaba nakubanga bakola ki bawoowagana obanga bafumbiriganwa. Behavior agambye to go deep into that word tuba tugezaako kungalukirambululamu agambye nti behavior designed to persuade someone to marry. Ekyo amakulu gakwatagana nekyenkugambye kyetuyita khitba. Kyebayita ki khitba. Again, to persuade, a behavior designed to persuade someone to marry. Or katika namakulu malala, develop a romantic relationship with someone. Otegedde bulungi? Kati ago genja okusalako besigeetaaga. Kitegeeza bakikozesa alina okwegendereza akikozesezza luddawa. Bw'oba otwala amakulu agasoose getugamba tupaswedi gana gokubiri. Tupaswedi gali agasoose tegajja information kuba gali kagambye it's a period during which a couple develop a romantic relationship. Ekigambo romantic kiba kitegeeza yakunu fihi istimtar. Musobola okubaamu n'abantu okubeera nga buli omu afiiringa munne mbeera efaanako bwetyo okusobola okuba nti omuntu asikiriza munne amuwase. Kitegeeza basobola okugenda n'ewala oba ntegeera bulungi. Naye wano amakulu ag'okubiri agagamba nti behavior designed empisa enteeketeeke to persuade someone to marry. Naye ng'ekigendereddwamu kukubeera ng'omuntu agezaako okuba nti asikiriza omuntu ow'okuwasa. Omutegedde bulungi ebiseera bisiga kitagwa ku sayidi ya musajja. Naye okubanga this is western culture behavior kitegeeza bone ku sayidi y'omukyala naye asobola okukikola. Otegedde bulungi? Kino tekitegeeza nti omukyala ye teyeegomba, si kyentegeezaako. Ate sigamba nti omukyala tasobola ku expressinga feelings ze eri oyo gwe yeegombe banaatuma omuntu nga Khadija. Tulina ekyokulabirako ekirungi. Khadija radiyallahu ta'ala anha mukyala wa Nabbi sallallahu alayhi wasallam yeegomba Muhammad sallallahu alayhi wasallam era n'asindika ki? N'asindika obubaka ne butuuka. Kati naawe osobola okukola bw'otyo. Ate okwawukanako ne mukyala yali mu lubiri lwa Himal Malik Walid yali ayitibwa kabaka yali ku mulembe gwa Nabbi Yusuf alayhi salam Misiri bayibe. Kabaka oyo mukyala we eyeegomba Yusuf alayhi salam n'ayagala amukozesa eryambi one. Kati ate ekyo kyawukana. Kakati wano waliwo okwegomba ng'oyise mu mateeka amatuufu n'okwata ekkubo ekyamu. Kati ekkubo ekyamu eryo tugambye kakati kiri oli omukyala kye yali ayagala okukola mukyala wa kabaka yali agezako ku expressinga hard romantic relation between her and Yusuf alayhi salam. However omukyala ono kyali kizibu nnyo gamba nti ajja kufumbirwa Yusufu nga gundi waali nga kabaka waali kubanga olwedde yali mukyala wa mukulu. Kitegeeza nti Yusufu aba kubanga akkiriza yandibadde nga buno babuyita busire boyi ababeera awo nga balinga kagamba obanga ali awo akozesebwako obukozesebwa n'olekebwawo just ojja kumalira muntu haja ye n'ogenda n'okola ebirala. Kakati ekyo obusiraamu tebukikkiriza, kiri haramu. Omukyala yenna kibayita pasu kati nga mupasuedi kyengamba okusikiriza oba omuntu okubeera nga omusembeza mu mbeera y'okuba nti osobola okumuwasa, osobola okuyita ku mwannyina, osobola okuyita ku mulala, osobola okuyita ku ani. Courtship abakigaziye ennyo bwe tugenda eri mu courtship eri munda kyonoona kuba waliyo courtship etambulira mu myaka paka 2
naye ng'eri involved ne dating oba otegedde bulungi oli akugamba courtship naye ng'ategeeza byonna ali mu kwogerera mukyala n'amutwalako okugundi kakana baliko ne muloogi bakyali mu courtship for about 6 months and years okitegedde kitegeeza nno ako kaba kamanyiiro oba omanyidde amaka omwana oyo gy'ava era obusiraamu tebukikkiriza oba okoze kikyamu era ovunaanibwa newankubadde ng'ensi gye tulimu oli ayinza okusanyuka n'agamba nti ndaba tunyinsi mu nsi etakola ki etavunaana n'amateeka ga busiraamu tekikuggyako musango mu maaso ga Allah naawe Allah bajja kikusasulira ate mu baana bo oba mu baganda bo oba mu bafamireyo ontegedde bulungi kakati embeera so courtship yammwe eyalibadde entuufu gye twandise courtship yeyaffe ey'obusiraamu yeeriwa nti nsiimye Fatuma maze okusima Fatuma nti nsindise ebbaluwa ewaabwe wabaki wa Fatuma owulidde nti bannange Fatuma oba nensituma muomu ku bannyina ba Fatuma emigati bannange ndabye Fatuma ali redde yeetaaga okufumbirwa Fatuma mbadde mwegombi mbadde njagala nkyali kiri kitya kuba lwaliwo omukyala olwalero ogenda n'okyala nga Fatuma tomutegeezezzaako ng'ate oluusi atera okuyitako n'akulaba ayinza okukuswaza naga nze tammanyiira n'otegedde bulungi kakati bw'osindikayoko ku mawulire negagenda yoga nti bannaye Fatuma oli omusajja oli munaako naye ayagala kujja akyaleko ewaka ajje nti mugamba ajje akyale eyanjulira abakadde atwali kyakitiibwa nakati kuba kati olwaleero abantu babizza mu mbeera okiri akawundo kakuba eddirisa so kati embeera efaanako bwetyo bannaye courtship it is of two sides naye twala ekyange kyenkugambye courtship yaffe mu busiraamu kitegeeza kwogereza mukyala okutuusa okuba nga omukyala oyo akkiriza mufumbiriganwe naye bwe tugenda mu western culture okwogereza kuyingiramu n'okugenda mu kitanda oba ontegeera bulungi ate mmanyi nti abakyala abali kuno nga mulaba obuzannyo byonna byenjogera birikkiriya kubanga tewakyaliwo kye bakweka si bwe kiri bino byenyinyonyola mpisa nsaano ku mazzi kubanga abalwadde bembibulya bye basinga obikola ki okubimanya n'okubitegeera courtship ey'omuzungu gy'abeeramu n'ekitanda kibaamu you can imagine nti omwana omulenzi ava ne mu maka gaabwe ewaabwe n'agenda asula mu kitanda ky'ewaabwe w'omuwala ndowooza okitegeera kakati ekyo kisingako ekyo mmannyonnyola kikisingako awo so eyo embeera n'omuwala bw'atyo asobola okuva wano ewaabwe n'agenda ewaabwe waani era enkera maawe n'amubuuza nti wasuze nti nasuze w'abagundi n'agamba nti stay warned owulidde be careful awo wakoma naye tambula nti obusiraamu bukola bwe buti obusiraamu bugamba bwe buti no omwana alina kuva mu maka ago g'omuzadde ampuliriza naddala olw'obuwala agende esule owabuwa wa Sulaimaani nga bamuwooye ng'era wamutadde wakkiriza nti bamutwale wadde ebiyitirirwa tebinnabaawo naye nga wataddeko quotient ne bajja ne bamuwoowa wadde mwabadde abantu 5 kubanga maximum lwe babeera ku mbaga abo 5 bokka nze Kawasa ne Fatuma n'omu ku bagenda okugaba Fatuma n'abajuliza aba si be bantu 5 ng'embaga ewedde kakati courtship gisazeemu bw'oba bwegumbye omukyala ng'omwagadde sindikayo obubaka bw'abakkiriza fabiha wa ni'ma ate n'omukyala kyemmugamba bw'oba tokkirize musajja kuba bw'onaafumbirwa tekikwetaagisa kutwala bbanga ddene nnyo the first impression omuntu omulabira omugaa nti ayinza okuba omuntu omulungi oba nedda tandika okumubuulirizaako naye bw'oba tobuuzizza ye kuba ze bw'onambuuza tojja kunfunamu kituufu ng'akwagala nja kuwulimba ebimu bwebuuza ku balala abasigadde bw'omala okufuna information gy'okakasa nti ekumala ogende mu maaso ne ijraatizo naye muveeyo ku courtship ey'emyezi 8 ya myaka 2 simanyi according to me manyi we are different wali oli ng'agamba nze sina mutawaana courtship ne bwe guba mwaka mulamba so long as kasitoba ng'ogenda kuma mateeka in the ranges of Islam boundaries nga togenda kuzibuka then sigeza oyinza okugenda mu maaso naye bw'oba olaba nga togenda la tastatiu an ta'mana nafsaka min al-wuqu'i fi al-mahdhuri fatruku al-amra bw'oba olaba nga togenda kusobola kweziiza kugwa muki mu nsobi ensonga eyo gyesonyiwe so obubadde bubaka bwange obw'olunaku olwaleero naam kakati
olwaleero omusomo mpya gwe tutandika oluvannyuma topic empya kaŋŋambe topic naye omusomo gukyali gwe gumu omusomo mukulu alfaraidu obusika naddala ow'eddiini ey'obusiraamu ampuliriza omulungi okuva gye twatandikira yonna amanyiyo lwasembeyo nga tusomye amawaani el-irith ng'era nakanyomero ke twamaliriza nako kabadde kakwatagana ku murtad omuntu avudde mu busiraamu wa luganda lwo oba si wa luganda lwo owulidde omusikira oba tomusikira amasimu gaali mangi mwagakuba netwandugulako bye twasobola so tubakubiriza nti ebibuuzo obudde bunaaba bugye buli olayinza okubuuza ebibuuzo abaliko abalaba live asobola okuyitako asobola okuyita ku live yaffe osobola okukiweereza era ne wano mba nsobola okukisoma kakati kinjagala okwogera seeka mu topiki eno empya gye tutandise topiki eno egamba alwarithuna wa bayanu anwai irithihim topiki gye tugenzeeko topiki eno egamba eti nti abasika n'okunnyonnyola emiteeko gy'obusika bwabwe abasika n'emiteeko gy'obusika bwabwe obusika mulimu emiteeko yes era nga mulimu n'abasika kati gwe wenna abadde atambula naffe okuva gye twava nkakasa butereevu nti ebirowoozo byo bitambula okuva gye tuvudde ono gwe tuliko essaawa zino tumaze okumusunsula ne tumulaga nti yoabaki abasika mutegedde bulungi ayise mu katiba shuruutu zatuukiridde obulombolombo bwatuukiridde empagi zatuukiridde ebigaana nabyo byatuukiridde talimu abo abakolaki abagaanibwa okuva gye twava mumpulidde bulungi kati essaawa zino tugenda kukunnyonnyola gwabaddeeyo nga tomanyi nze ndi mubasika oba ki kubanga biri byonna biboogedde siriimu naye kaakati bwe tutunira mu famire ani gwe manaawa ani agenda okufuna ku maali yo n'afudde kati saawa zino kyetuliko n'afuna ku maali oba ndi mubalina okufuna kuba waliwo yeyakakasiza dda nti ze nina okufuna naddala omwana omukyala abamu tebali shuwa bw'aba mukyala abamu tebali ki naye omwana omuzadde abamu tebali shuwa bwe njogera bwotyo awo bontegeera nti abamu weyabayi nti abamu ku mawanga ku bitwatunira okusinziira ku mawanga nga Mwankole twannyonnyola obusika bw'Omwankole taata tali considered ne maama tali considered mpulidde bulungi era oli yatuuka ne question kyegamba nti taata wange niwakubadde yampa ekibanja ate akeera nti nze ate muwa ate kyeyampa ontegedde bulungi wadde yeyakikuwa kubanga ekyo wakifuna tamlikuhu antarikati alhiba wakifuna ku mbeera y'okukikugabira ng'ekirabo naye ate kyafuuka kikyo naye ate kisobola okuddayo ate mu mbeera ya busika ontegedde bulungi kakati bbe waabwe tebakola ki naye ali shuwa kiwaddeero agamba nti yajja ali mubasika ye mwana kakati fe obusiraamu tugenda bannyonnyola ebyo tubadde mu mateeka ga lo negamu ku mateeka g'ebyobuwangwa obulidde naye amateeka gaffe g'eddiini y'obusiraamu twakugamba wano tuba twogera amateeka ga ddiini ya busiraamu kyobala tugamba nti tusoma ilmu alfaraid fi lislam obusika mu ddiini y'obuki kyetugamba nti ne peegi yaffe eyitibwa islamic inheritance consultation in Uganda owulidde islamic inheritance tegeeza ebyo tojja bisangamu kakati ebyaffe ebyo ne bye tugenda okukuwa okusookera ddala tugenda kulaba alwarithuna min arrijaali ku sayidi ey'abasajja baani abatwalibwa ng'abasika olwalyo kyetugenda okuba nga ate tukola ki tutunuulira tutangaaze omuntu afudde aliseewo abantu naye mulimu abasajja katutwale ekifaananyi nti abaliwo bonna baki
mpulire bulungi tututte ekifaananyi nti abaliwo bonna basajja bwali awo manyi nti wakutedde ekkalaamu era tugenda kubyogera nga bwebiwandiika buwulidde omanye ate nga batugenda okwogera emitendera ne bwe tuba tutuuse wali nga tulambulula namba emu tebuuka namba bbiri tebuuka emu namba 5 tebuuka 3 bwe kiri ngwa muteeko ki mu basika singa gundi aba avuddewo mba namba mmeka manyi nsobolwa abantu abalina enamba zimusika stakeholders olwinza ogenda mukamba nagaze ndi namba 3 nze mu kampani eyo ndi namba 4 naye nga nzikoma ku mmeka nzikoma ku 15 ngomanyi yono munene owulire namba 3 sebo aba munene kakati mbere fanako bwekyo naawe tuwuliriza kkiriza tutandike omusomo gwaffe ogugamba nti alwarithuna min arrijali bil ijmaa abasika in general bil ijmaa oba katugaa bil ijmaa kale abeegattibwako oba abamanyi bebeegattako 10 bali 10 abamanyi babeegattako bil ijmaa yani bil ijmaa ulama abakakafu bali 10 ala sabili ijmali naye nga bali ala sabili ijmali tugambye abasika abamanyi bonna babeegattako nti omuwendo gwa basajja bali 10 mu bufunze oba ntegerekese bulungi in short term or in summary bwetugenda mu summary abasika abo bonna bakuŋŋaanira mu basika 10 mpulidde bulungi ekyo ng'abamanyi bonna bakyegatta that is nga basajja ku side y'abasajja ampuliza omulungi betwogerako twogera ku baki ku basajja oli afudde naye baleseewo bonna basajja kyava kugamba wa 15 ala sabili tafsili walbasdi era ekyabamanyi byakyegattako bonna teri yaleeta 16 ne batugamba naye ati bwe tuba tugenze mu mbeera y'okulambulula mu mbeera ey'obulambulukufu nga tutagguludde tugenda kumaliriza ng'abasika bali 15 kati kitegeeza tulina amakubo 2 gonna tujja gannyonnyola sabili lbasti wa sabili al ijmali sabili l ijmali bwe bufunze ye samare abamu babeera babulidde muli kyekitegeeza bali 10 ekyabamanyi bakyegattako era bwe tuba tugenze mu bulambulukufu gyetuyise sabili tafsiri walbasti kugaziya n'okulambulula tugenda kusanga nga basika bawera ddala 15 nga bali abeekwese muli abaasoose wano bonna tubakoze eki tubalambudde ne tubajjayo ekyo nga bamanyi nabeera bakyegattako ne batugamba bali 10 wa aktharuhum thabata tawrithuhu binnassi lkitaabi wassunna naye abasinga obungi ku bano betugambye 15 bonna qur'ani y'ekitiibwa ne sunna ze hadithi z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam baleetebwa qur'ani mwebali ne mu hadithi ojja basanga agambe nti nadhamahum al-allamatu al-burhaniya aw al-burhaniyu fi kitabihi nudhum al-burhaniya fi ilmi al-fara'id omu ku bamanyi abasajja abamanyi bafuqaha abasajja abo beewo obukenkufu mu ddiini y'obusiraamu ayitibwa al-allamatu al-burhani alina ekitabo kyeyatunga kyeyakola ekiyitibwa an-nudhmu al-burhaniya an-nudhmu al-burhaniyatu fi ilmi al-fara'id ekyo kitabo kya samari ekitabo ekyo kibaamu ngeri ya buyimba irimu bagikuwa mu ngeri ya buyimba ye yabakuŋŋaanya n'abakuleetera mu mbeera ey'obuyimba era kanga okuyimbiremu obuwulire naye bw'oba osobola obuyimba awo bw'oli akugambye okusookera ddala nti alwarithuuna bnu wabnuhu abun wa jaddu ako kayimba shatru kitundu ku kayimba agambye alwarithu bnu wabnuhu abun wa jaddun lahu wa zawjun mutlaqun al akhu yu'addu
والعم وابن لهما إن أدلى بالأب كل منهم والمولى. هذا على سبيل التلخيص. ngaji kwa kuwadde mubumpimpi agame alwarithu ibn wabnuhu abun wa jaddun lahu wa zawjun mutlaqul akhu yu'addu wal ammu wabnu lahuma in adla bil abi kullun minhum wal mawla. Agambye nti abasika oba ayitibwa omusika ye mwana omulenzi. Owulidde? Wabnuhu ne mutabani we. Ompulidde bulungi? Bwe bagamba omwana omulenzi ampuliriza omulungi. Siyagala ngambe mwana mulenzi bw'otegeere nti omu. Owulidde? Ng'oli bwe bagamba ettaali yena yategeera mulimu. Ate nga bwe bakuba ettaali gaba mangi n'owulira sooti n'ogamba nti ettaali livuze naye nga bakuba maki mangi. Bwe nkugamba nti alwarithu ibnu wabnuhu ayitibwa omusika ye mwana gw'ozaala omulenzi. Kati mbuulira gwe mu bwanna abalenzi b'ozaala bw'olondamu omu abasigadde oba tobazaala. Oba kategerekese bulungi? Ekitegeeza nti buli mwana wo omulenzi aba musikaawo. Awo n'ekifaananyi kivuddeyo. Nzadde basatu bonna basika twabaani. Kye twabannyonnyola olubereberye ne tubaga nti obusiraamu tebulondobamu. Tebugamba nti kya omulenzi omukulu yansikiranga. No, abaana bo abalenzi bo bonna. Ate ampuliriza saagala agambe nti tuli ku balenzi bokka betwogerako. Tugambye tutandise na muteeko gw'abasajja. Naye bwe tunajja ku muteeko ogulala era ogw'abakyala nagwo gujja. Mpulidde bulungi? Bano bonna babalibwa nti basika. Naye tusoose kunnyonnyolako abasika ku sayidi ey'abasajja. Tugambye abasika abo asookera ddala ye mwana gw'ozaala omulenzi abe omu babe babiri basatu oba 10 oba 100 nga bw'ozaala baba basika abo. Wabnuhu n'abaana be bebazaala n'omwana gw'azaala omulenzi. Mpulidde? Ye muzzukulu w'omulenzi. Mpulidde? Abeera omu babe babiri basatu oba 100 bonna babeera baki basika abo. Nagambye tugoberere ennamba esoose ebadde mwana wo. Era olabye bagambye oluvannyuma muzzukulu w'omulenzi omwana wo. Exactly. Wabnu agambye nti wabnuhu thumma al-abu oluvannyuma taata najja. Olabye omuzadde eri taliyo naye wano bagambye oluvannyuma ani? Taata. Wajaddun ate oluvannyuma lwa taata n'olyoka ogenda ku jjajja. Mwana we. Kati ne wano kitaawo akuzaala mwana wa jjajjaawo. Kyova olaba nti omwana bamukulembeza eri abaana be oluvannyuma kitaawe n'akola ki? Najja. Ye jjajjaawo omusajja. Obusiraamu yahe obusiraamu buve nako Allah yayawukana mu erimu eno wayi yagisituminatomera tutunula bunyumizi yahe Allah yamale nokoleza teri owulidde. So n'ekyo bwatu sirisira bwe tuwetambula agambye omwana w'omulenzi n'omwana we oluvannyuma gwe kitaawe oluvannyuma kitaawo. Owulidde? Abo bameka? Bana. Atuliriza oba anotinga kuba alwetaaga okunotinga nnyo bwekiri. Agambye nti lahu taata waani olagambye wajaddun lahu jaddun li ibni ye jjajja waani w'omwana. Wazawujun owokutaano olwo wazawujun mutlaqul akhi yu'addu. Wazawujun mutlaqul akhi yu'addu. Kyava agamba nti nebba wa mwannyoko
akaona byako kulu nnyo bulijjo twagamba abafumba ababiri nabo Allah yabawa basikiragana kyava agamba nti wazawujun nebba wa ati abamusajja si bwe kiri ate tuli kubaki tuli kubasajja oyo mpazi wakumeka wakutaano wazawujun nebba wa mwannyoko aba muwala mwannyoko olwo kitegeeza afudde kati bbaawe abamusika nammwe abasajja abaliwo nga mu sirisira bwe tujja tugikola ki omukyala waafa waliwo bbaawe waliwo abaana waliwo taata nejjajja waliwo nejjajja tusooka ne tuleeta omwana omwana waba ayinayo omwana we naye najja kati kitujja kiraba tujja biraba sinti bonna bajja lumu oli tajja kyetwagambye ennamba bagiyita babul hajibu omulyango gw'okuziyizagana kakati nze wano tuli mu kusoma nti abasika mu basajja tusoose omwana ne tuddako omwana w'omwana ne tuddako taata w'omwana owulidde ne tuzaako jjajja w'omwana ne tuzaako bba w'omukyala oba bba wa mwannyoko then ne tulyoka tuddako al akh muganda wo oyo wa mukaaga ekitege olabye muganda wo gyali nze nkuzaala gwe omwana wange gwe omulenzi wenna mpuliriza oba omusajja mpuliriza nze nkuzaala eno mithaali bwe mba nkuzadde naawe olinayo omwana gwokola ki omulenzi mpulidde kakati olaba njagala oyo gye kakati ugwe one oli musika wange asookera ddala owulidde ekyokubiri omwana wo omulenzi gwozaala olumubi babiri nze taata wo nendyoka nzija naye ate nange nina nzaala Sulaimaani Kalungi Kawempe owulidde n'alyoka ajja yejjajja ali mu kifo kyakuna ekifo ekyokuna ekyo bwakivaamu ne tulyoka tuleeta bba wa mwannyinaze ye musajja owokutaano owulidde bba wa mwannyinaze singa mwannyinaze aba afudde bbaawe n'atwala ekifo ekyokutaano then oluvannyuma ninayo baganda bange abasajja nze kitaawo gwampuliriza ninayo baganda bange abalenzi bwe tuzaaliganwa bakulu bange bato bange ne bensinga obukulu mpulidde bulungi kakati abo bajja mu kifo kyakumeka kya mukaaga kemanyi mithaalo evuddeyo nam kyava agamba wala ammu wabnu lahuma in adla tuli ku mukaaga wali kati nno w'omusanvu wala ammu taata omuto bisifati lamma wali twavudde ku taata netudda ku jjajja netumaleeta taata omuto netuvudde ku jjajja netuzaako bba wa mwannyina netuvudde ku oyo netuzaako muganda wange nze taata w'omwana nam netuvudde ku katoolo taata omuto najja namba ya musanvu ebintu tugenda bisanga wala kyenda munnya katonyeze mu radio birali ku bibiira ekyo tuba tugamba abantu awo nti temukyusa kalimi kammwe ne ku Facebook page mu subscribing mugende mukoliki ate no dina YouTube channel tulina bagiyita Islamic Inheritance Consultation mu Uganda era ne YouTube giri channel yaffe osobola okisubscribe emisomo gyeri miyitirivu kyekyo radio Bilali bakiri so tugambye nti taata omuto olwazze mu kifo ekyomusanvu bwe tumuva taata omuto bisifati ngambi bisifati lamma kitegeeza taata omuto nga mugatta taata
ne maama. Taata omuto nga mugatta taata nga mwawula ba maama. Oyo naye aba taata omuki. Ati bakirese bisibati la amma taata omuto ni jeno. Abo mu kifo kyaki kya musanvu. Nagamba nti wabnu lahuma in adla n'omwana waabo mbiriri bani bataata abo ababiri betwogeddeko wabnu lahuma n'omwana waabo mbiriri kitegeeza omwana wa taata omuto oba omwana wa taata omwana wa taata omuto gwe mugatta naye maama ne taata oba omwana wa taata omuto nga mwawula maama naye nga taata y'omu. Mpulidde bulungi? Naam, hadha huwa. Naam. Waliyo omwana omulenzi owulidde naye aba muki musika. Waliwo abaana bagudde mu kifo kyakumeka kya 8 owulidde singa babeera basangiddwa nga weebali en adlabil abna ddala nga bayitidde ku mukwesise gwa taata nti taata waabwe yali ye taata waabwe y'omu taata wa buluganda buno yali y'omu. Mpulidde bulungi? bil abi kullu minhum wal mawla owulidde kakati bano bonna nga mubalabye abaana kitegeeza abaana bazze emitendera emeka 2 naye ati kullu min buli omu ku bonna abo nga bwe tuboogedde wal mawla nituluka tusembyayo gwe bayita al mawla. Mawla yaani ye mutaasa ye munonozi gwe twayogerako akeera enkya n'agenda n'agula omuntu mu buddu singa bwali bukyaliwo ajja mu kifo kya namba 10 yasemberayo ddala owulidde oyo naye ali entitled okubanga asobola okufuna ku maali y'omuki naam olwokununula twagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam yayinuna bangi be yajja mu buddu. Abubakari yanunula owulidde Umaru n'anunula Aisha radhiyallahu ta'ala anha n'abako be yanunula be yata eitho kubanga yamuta ye kennyini obanga yamugula okumujja mu buddu. So abalibwa nti y'omu ku basika abayinza okufuna ku maali y'omugenzi abo nno anasabiri التلخيص نعم إن شاء الله Duga Travel and Destinations is a full-service travel agency dedicated in providing totally reliable and practical tour and travel solutions, as it offers most competitive rates in the market. As well, new passport processing and replacement, we are experts in visa and air ticketing. At Duga Travel and Destinations, we expertly handle local and international travel services, including airline reservations, special and customized tours from simple to unique destinations for business or pleasure trips, hotel accommodations, as well as car rentals. We are located at Machingi Salama Road, opposite Total Cars. You can contact us on 0777 70 0629 or 0757 24 94 51. Health Products Limited, creating the group of sana drink, aukura kufungua yusua, anizo mchafu mwili, baina nikairo alvera, aukura kusuji, musera, awuzo musai, awimbo nuksaro mwinjo, nikairo, wakuna jadani kaiwa kunapu, ungatara mkichifuma, senyega, asima, mwuko mwana, uwoku nige kaiwa mwana, yaka kasiwa UNBS, narika mwini tamiza, isa nduwa mabuka mwini mwanda, mwini chukuru. Emasaka bina maagenti wawe okuli muvuga gaali n'eddongolo ekitovu n'omusiraamu n'eramu eryantonde tuukirira n'abusiba n'ejjulunga ekyotera kisa kya mukama engerezi ewamulindwa ate ekyazanga kiira wabizo ne hajjati sauda ate mu kikungu wasanye ku jasitini akendi ekisenge emukuleremu okumanya ebisingawo kuba ku nooti 7 kyenda mukaaga 25 nooti oba nooti 7 9 kyenda mukaaga 25 nooti
minisitule y'obulamu etegeeza bannayuganda bonna ne wakubadde omuggalo gw'ekirwadde kya covid-19 gwatagguliddwamu naye teweeramira okugoberera amateeka gateekebwawo okutangira ekirwadde kino okusaasaana omuli okunaba mu ngalo sabbuuni buli kadde owasankanisa okwambala masiki obulungi weewa akabanga oba tonsemberera weewale ebifo by'olukale n'abantu abangi weegemese nekyaliwo akatyabaga k'amaanyi okufuna ekirwadde kya covid-19 singa tetuteekesa mu nkola biragiro bya minisitule y'obulamu ne gavumenti okutwaliza wamu obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'obulamu. olina puresha, sukaali, alusasi, kifuba oba senyiga, otawanyizibwa endwadde za UTI, haniya, bw'omwami w'enyooma mu saizi oba oli munafu nga tomalaako, bw'omukyalo oyagala ddira wannakakande oba olina bukalu weewine agetalina lwashimirukwabo akujjanjabe ajjanjaba obuwanga mu baana n'abantu abakulu asooka kukebera n'oluvannyuma n'akujjanjaba asangibwa ku Osamakete Positivity mu Kisenyi edduuka namba 634 omwaliro ogwekubiri oba lukubire ku noti 74 noti 7365 58 oba noti 775 246 yekajjatyamina washimirukwabo akujjanjaba ng'amaze kukebera. Kankwanjulire Hilam Twalidi Shaitwan gano ge mafuta gokka okuva e Misiri ku lusozi Sinai agajjanjaba endwadde zonna ezeekwese mu buyigwo lijjanjaba amaginyi agatudde ku bwongo okuloota ebiroota ebitiisa ebikutambula mu mubiri gwonna omutwe ogukusimbye abaana abameketa amannyo okufuluuta n'endwadde z'amaginyi endala nnyingi osobola okugafuna wano ku leediyo yennyini oba gasange ku AK Islamic Book Center ku Mukwano Arcade Eruweero gasange ku Nabbuto Pharmacy ku mulyango ogufuluma paaka ate wakati mu Kampala lisange ku mulyango gwa paaka empya ku kizimbe kya Global Complex edduuka namba FF16 oba bakubire ku 0701 95 8 oba 0784 68 25 37 bagayita Hilam Twalidi Shaitwan. Radio Bilal 94.1 FM is regulated by the Ghana Communications Commission. Dakika ziri 15 ezekayita okusaawa omwenda olunaku lwa Sande ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omunaana 2021 ate ku sayidi y'Oluwarabu twagambira ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwa Muharram omwaka 2023 tugamba tuli ku Faraidu tuli ku bantu ababeera nga basika oba abasika abasajja mu Busiraamu betunyumira mu jjino twagambe bali 10 ne tugamba nti oba bagaziyiza babeera 15 so nkukubiriza buli omu yenna ayina wamootinga sigala era ng'okyamootinga kuba olwaleero twalusazeewo nga lwakunootinga nokubida byebunyayitanga naamuseeka Naam, Sheikh. tubadde tubamazeeyo ekkumi Naam. bonna naye abo bali mujimaali Bisifati ijmali mu bufunze. kakati awo wennyini wetugabira ku bali abalala Bisifati al-amma. wetugamba abatuuliriza tebuliriza bazitadese bulungi. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum assalaam. So abasika okusookerera tubamaliriza bisifati ijmali mu mbeera eya samare, mu mbeera ey'obufunze talkhisan tugimaliriza. Kakati twagala tukulambululire
abasika bano bisifati al-amma nga tuyitira mu numbers wali tubadde tuyitira mu abiyati shi'r tuba tuyitira mu butontome oba obuyimba obwateekebwateekebwa omuntu okubeera ng'asobola okukwata abantu abo amangu nga kimwanguyira nnyo okutegeera nja kulaga nti abaabuze baabuliddewa manyi nti abadde anooti nga jakiraba alabe bali babadde babulirawa tugenze abasika mu bulambulukufu bwe mutwe omukulu abasika mu bulambulukufu agambye nti alwarithuna min arrijali ala sabili albasti au sabili tafsili abasika mu bulambulukufu oba mu bwanjulukufu nga banjuluziddwa bali abasika twagambye bali 15 abasajja asooka namba emu kati namba ngenda kusoma namba emu al-ibnu omwana omulenzi azaalibwa omugenzi kyenjagala nkinyonnyole omwana omulenzi azaalibwa omufu gwe bayita omwana w'omugenzi ekyo tayib tuyina mu namba ey'okubiri tunamu ibnul ibni omwana w'omwana omulenzi omwana w'omwana omulenzi kitegeeza ye muzzukulu w'omugenzi mpulidde bulungi kuba tudiringa n'abasajja tetunayogeramu muwala mubambwasika tugambye muzzukulu omulenzi ow'omugenzi naye ng'omuzzukulu oyo omulenzi azaalibwa omwana w'omugenzi omuzzukulu ayi mu kyakubiri wa in nazala bimahsi dhukuri n'okukka wansi naye nga tubalidde mu mbala nga tutambula mu layinegi y'abaki y'abasajja w'omwana w'omugenzi mufunze nti singa nze mwana w'omugenzi gwali ku ledi yampulira omusajja nze nkuzaala oli mwana wange naawe n'ozaala omwana omulenzi owulidde n'omwana omulenzi oyo naye n'azaala omwana omulenzi you keep on duplicating yourselves mugenda wa in nazala kyebagamba n'okukka bwe tugenda twezaalagana ng'abaana bagenda beezaalagana babeera beenaazaamu bakiyita okweduplicatinga naye ate buli tuddayo ku bikolo eno waggulu twambuka ku taata wagundi taata gundi tuba tuddayo ku bikolo kati mu Luganda balina bye bagamba omuzzukulu nakimu nakasimanyi na bisatu nakasatu simanya nani uno tunga babibala omuzzukulu kati kangambe omuzzukulu asooka omuzzukulu owokubiri omuzzukulu owokusatu owokuna kitegeza owokuna aba azaalibwa omuzzukulu owokusatu omuzzukulu ow'omukaaga aba azaalibwa omuzzukulu owokutaano ompulidde bulungi like that watu ugenda okibala bagenda beduplicatinga n'okukka tekiriiko kkomo wa in nazala kasita tuba nsambula mu layini eyo n'okukka wansi tekirinaako to the infinity tekikoma oyo namba 2 namba ey'okusatu ne waliyo twali tukibala bwetwagambye al ibnu wabnuhu katugenze namba ey'okusatu al abu taata ikazaala baana kitegeeza ye taata w'omugenzi mpulidde bulungi azze mu kifo kyakumeka kyakusatu taata w'omugenzi owulidde amuzaala naye azze ne tubeera n'owookuna aljaddu jajja musajja oyo yazaala taata oyo taata n'alyoka azaala omugenzi nozaawo kiba kitegereka bulungi kitegeeza ye jjajja w'omugenzi na wa in min qibali al-ab wa in ala min qibali wa in ala bimahsi dhukuri naye nga ku saidi ya taata yokka gye tubala
tuli ku basajja naye taata gwe twogerako jjajja musajja gwe twogerako ku saidi ya taata oludde wa in ala n'okwambuka kitegeeza jjajja musajja oyo azaala kitaawo ayinza okubanga naye alinayo kitaawe ng'akyaliwo nga ne kitaawo akyakola ki zenda famire gyemmanyisebo nga jjajja akyaliwo naye nga gwe yazaala naye azukuzizza abaana ne batuuka abaati bwe yazaala naye bamuyita jjajja kati ate n'abamuyita jjajja ate nabo balina abayita bajjajja ekyo bitendera sebo Allah yayawukana mulimu bawa neema fa neema almawla wa neema nasir owulidde Allah yayawukana yina nyini byengera so abo family gyeziri owulidde kakati jjajja bw'abeera nga jjajja asooka waali tetugenda kuwaakubiri opulidde bulungi naye kitegeeza bonna mbakuwadde nti jjajja bwe tuba tutambula okusookera ddala taata owulidde taata waba kitegeeza taliiwo jjajja musajja waba taliiwo asooka jjajja musajja owokubiri ayinza okuba gyali jjajja musajja owokubiri ayinza okuba taliiyo naye ngaowokusatu gyali kati gwe tugamba nti tebiriiyo oba tonnawangaala atannatambula oba atannayitaayita yatenda nnyina okukola ki Allah okutugamba nti famushufi l ardi fanzuru mutambule mu nsi ya Allah mulabe nze nali ndi awo ku mutimbagano njandaba omusajja ng'agamba yakamala emyaka 10 mwezi oba mwana mwenda talina omwo ku mitimbagano okwo ali mu myaka 10 oyabeera mu century ya myaka 10 we have a decade, we have centuries, and we have what? It's a century. Myaka 10. Owulidde kati oyo n'abeeranga bw'atyo yakugamba awedde emyaka 10 mwana oluzala bimeka abalabye bazzukulu bameka kakuzeyo ku basahaba bannabbi waliwo omukusaba ayitibwa Anas bin Malik oyo sahaba y'omu ku basahaba abaali basinga mba ansari obugagga yaliko edduwa ya nabbi sallallahu alaihi wasallam yali mugagga Anas bin Malik mu byobulunzi mu byobulimi yali muki yali mugagga Anas bin Malik yalina abaana yali aweza abaana bwe baseera bidde abaana 9 plus yali mbaana 9 plus Anas bin Malik yuqal yawangala emyaka 10 wakati w'ekikumi mugumu abamu bagamba 13 abalala bagamba 12 naye nga bonna bali awo mulenje eyo owulidde bulungi bamuarikhiina bayawukana naye agamba Anas bin Malik nti Allah yamuwa abaana ku nsi kuno naye yagenda kutuuka kufa nga mu baana be yakaziikako omwana ogwo kati golooza abaana abo agambye ye yaziikako omwana wogwo Anas bin Malik yawangala emyaka 12 sorry yali ali Hassan bin Thabit ngamba Anas bin Malik yawangala emyaka 10 mu 3 abamu ga 10 mu gumwana 10 mmeka mu 2 Anas bin Malik naye Anas bin Malik abaana biguruza yagenda okufanga ina abazzukulu bameka bembala simani na chimu simani na kabiri simani na kasatu simani biki ngabe babibala oluza yali ina bameka baba banji kati wali abantu Allah bawangaza kati ono we10 mwana musajja mu China ababera ku mitimbagani babiraba wali yutagu katambula ali ku updates abiraba so kati oyo olowooza bwabanga ddala musajja muzazi mulungi ajje waffe nga kati waffe wano Uganda abakyala abamanyi okuzaala obulungi abaana n'abasajja oluzabera mbaana bameka era bazzukulu abeera nga baba bangi so ezo family gyeziri mu busiraamu ekyo obusiraamu kyatuukayo kyobola nti obusiraamu bwo bwagenda wala mu bintu bingi so kati tugambye bimaso ezinukur jjajja twamuwadde ekifo kyakuna naye jjajja kitegeeza ekigambo jjajja asobola okuba jjajja asobola okuba jjajja wa jjajja ng'omuyita jjajja wa jjajja oba tumuyita taata wa jjajja oba taata wa jjajja owulidde obuzoga jjajja wa jjajja jjajja wa jjajja jjajja wa jjajja jjajja wa jjajja wa jjajja wa jjajja azaala jjajja bibityo nga bw'oyagadde obyogera kati obutakubuza busobola obishoteninga owokutaano luli twaleese zawuju tartibu wano tugikyusizaamu katono tekajja kubuzaabuza
Mpulidde bulungi? Tuleese al akhu shaqiqi. Al akhu ashaqiqi muganda wo bwe mugatta maama ne taata abazadde bombiriri. Muganda wo omulenzi ng'abazadde bombiriri be bamu. Kitegeeza maama akuzaala y'omu ne taata akuzaala. Ali ku leediyo kuno ampuliriza ebyo abitegeera bulungi. Mu famire yammwe mulinayo maama wammwe omuto n'embeerayo maama wammwe abazaalira ddala. Kaakati maama wakuzaalira ddala ne kitaawo kitegeeza mmwe muli akhu shaqiiqi ne baganda bo wal akhawaatu shaqiiqaati. Ate bwe mubeerayo ne muganda wammwe omulenzi gwe baazaala mu maama omulala oyo abeera akhuukum li abi. Oyo abeera taata wammwe muganda wammwe ku lwani olwa taata gwe mugatta naye taata gwe bayita akhu li abi. Yazze n'atwala ekifo eky'omukaaga. Akhu li abi muganda wo olwa taata. Muganda wo bwe mwawula omu ku bazadde ate ng'ateekeddwa okuba maama naye nga taata y'omu. Ntegese bulungi? Bwe tuvaawo ne tugenda akhu li ummi tetwamwogeddeko waali bwe twabayogedde ba ikhwa. Mu bantu be twayogeddeko ampulira omulungi ku namba 5 twaleese zawuju luli naye tukyusiza ne tuleeta akhu. Naye tugambye akhu shaqiiqi gwe tusoose tubatemyemu. Namba 7 zidi namba 7 namba 6 namba 6 tuleeta akhu li abi muganda wo ku lwani ku lwa taata. Mutegedde bulungi? Namba 7 ne tuleeta akhu li ummi muganda wo bwe mwawula omu ku bazadde naye nga maama y'omu taata y'ow'enjawulo. Asoose abadde taata y'omu nga maama banjawulo. Naye katono wookubiri ku namba 7 maama be bamu naye taata banjawulo. Kitegeeza ebika byammwe byanjawulo. Mutegedde bulungi? Be bamu. Namba 8 ibnul akhi shaqiq. Olwo abaana we bajja otwagambidde nti abaana be bazaala kati batugambye ibnul akhi shaqiqi omwana wa muganda wo omulenzi. Muganda wo oyo nga mubadde mugatta abazadde bombiriri maama ne taata nga be bamu. Oyo mwana wa muganda wo akulembezebwa ku busika nga bwe mbyogera mu nnamba bulina okubeera. Kitegeeza namba 7 tagenda kujja nga 6 waali. Mutegedde bulungi? Kakati wano kuba ibnil akhi tusookeseka tuddemu kuwa mukatundu. Naam. Tuli ku namba tubadde ku namba 5 twagambidde zawuju wajjira tusooka tumugjawo. Naam. Netuleeta akhu. Ensonga lwaki tumugjeewo njagala atuwuliriza kitegeere. Ensonga lwaki tuuse ne tujjawo okwo ku akhi olw'ensonga nti akhi si wa mu famire. Akhu si wa mufa. Ontegeera bulungi? Ye alina sababu emuleeta, sababu zawaaji. Kati wano tuli ku ki? Kuli ba asabaati. Tutambulira ku bantu abatagwa kugamba abasikira emaali mu buli mbeera yonna. Mbudde bulungi? Abasikira emaali niyo kaba kasigaddeyo katono nga bakakola ki? Bakasikira. Akhu shaqiq owooluganda bwe mugatta abazadde bombiriri. Akhu li abu ye wooluganda bwe mugatta taata naye nga mulenzi nga mugatta taata naye nga bamaama banjawulo. Akhu li ummi. Akhu li ummi oyo agenze mu kifo kya kumeka kya 7. Akhu li ummi oyo yali mu kifo eky'omusanvu. Muganda we mugatta maama nga bataata banjawulo. Ne tugenda w'omunaana oyo abadde ibnul akhi shaqiqi. Tugenze ku mutendero gw'abaana. Ku akhi shaqiqi yabadde namba 5. Wazze mu kiri ekifo ekya zawuju. Kati wano ku 8 tuleeta omwana we. Ku 8 olwo tuleese omwana we. Ntegedde bulungi? Ekitegeeza nti
tujja kiraba nti ono omwana wa aku shaqiqi tunatulaba babul hajib tujja kubinnyonnyola n'agamba nti wa in nazala twachogedde wa in nazala bimahsi dhukur omwana wa muganda wo omwana wa muganda wo bwe mugatta taata ne maama owulidde omulenzi oyo n'okukka wansi nga bwe twakirabye okukka wansi tegeeza nga beediplicatinga okudda wansi ekifo eky'omwenda kirimu ibini al akhi li abi olwo omwana wa muganda we mugatta taata nga mwawula bamaama n'alyoka ajja mu kifo eky'omwenda ng'oli ow'omunaana olutaliiwo mpulidde bulungi n'alyoka ajja yabadde mu kifo kya mukaaga eky'omwenda wa in nazala bimahsi dhukuri nabonero kino okukka wansi okwediplicatinga ow'omu kifo eky'ekkumi bamuyita al-ammu taata omutolo lwajja al-ammu luyabira muganda wa kitaawo oli muganda wa kitaawo n'alyoka ajja mu kifo eky'ekkumi ate nga taata oyo bayita al-ammu shaqiqi taata omuto eyali agatta taata ne maama ne taata w'omugenzi kategerekoba taata w'omuto naye nga taata oyo omuto yali agatta maama ne taata azaala omugenzi mpulidde bulungi oyo azze mu kifo eky'ekkumi ekifo eky'ekkumi n'ekimu al-ammu li abu taata omuto naye nga taata omuto oyo yali agatta taata yekka ne taata w'omugenzi naye nga bamaama baabwe banjawulo kifo kya 11 wa inna ala n'okudda waggulu bataata badda waggulu naye ate abaana badda wansi mpulidde bulungi ibni al-am tugera 12 ibni al-am shaqiqi kati kumutendera ategwa abaana b'abataata oba abaana ba taata omuto nga taata oyo omuto yali agatta taata ne maama ne taata w'omugenzi ali mufu kya 12 wa in nazala bimahsi dhukur n'okukka wansi naye nga tutambula mu layini ey'abalenzi the male lineage ne tugenda ku kifo eky'ekkumi ibni al-am li ab omwana wa taata omuto naye nga taata omuto oyo yali agatta taata ne taata w'omugenzi naye nga bamaama banjawulo ayasoose yabadde ibn ammu ashaqiq katon ibn ammu li ab ibn ammu li ab omwana wa taata omuto naye nga taata omuto oyo yali agatta taata yekka ne taata w'omugenzi kati omugenzi simanya ayinza okuba gwampuliriza oba ayinza okuba gwe gw'omanyi fe omugenzi gwe twogera yo yafa mutegedde bulungi so baali bagatta taata naye nga bamama baki banjawulo so omwana we bw'abanga waali ali entitled okujja naye nga tujja kufunira babul hajibu mu kifo kya 10 kitegeeza bino byonna ebifo byetwogedde ebikulembedde olwo tebiriiwo bwe twogera ekifo ekiddako manya nti ebisigadde birina okuba nga tebikola ki tebiriiwo kyebayita babul hajibu ne tugenda ku nnamba ye14 ndoza gyetuliko sorry 14 gyetuliko azawuju olwo lwazze lozo omulabi lwaki tukabaddekako nnyo okumusembera kuba tukibannyonnyodde nti bw'ogenda okulira zawuju si wa mu kika kino si wa mu kika kyammwe ajjabuzi n'ekyokuba ntali mu kika kyammwe kwe kubeera nti singa omu kummaza omusango ngwetaagisa okuwa ddiya ze nga 110 singa omuntu atomera omuntu n'afa
oteekeddwa okumusasula famire eyo ng'ogiwa eŋŋamiya 100 oba omuwendo gwa ssente ezigula eŋŋamiya 100. Kaakati naddala abakikoze khataan aba asobola okuyambibwako ab'eŋŋandaze abasajja nga bwe tubasomye omubawulidde bonna nga tetumenyeemu n'omu zawuju aba tayiira kuba yetabamu abo bali entitled ku ekyo, yensonga lwaki tumutadde wabbali najja kubasembayo kifo kya 14 bawa mwannyoko. Kitegeeza mwannyoko nga yafudde, tongamba nti taata wa mwafudde ne bawa mwannyoko alina okujja ali kubasika, nedda. Ekimuleeta kiri kimu, singa gwe bagatta naye obufumbo avaawo olwo ye n'alyoka akola ki, n'alyoka ajja mu famire. Asembayo gwe bayita mawula almuntiku, oli gwe twagambye omununuzi oba eyataasa omugenzi okumujja mu buddu oba okumujja okumuta n'amuwa freedom. Tongamba nti ate nze yagenze n'ennunula omusibe oba wo captive nti naawe osobola okujja, no, kiri kya busibe bwaki obw'obuddu. N'ekisembayo wa asabatu lmuntiku wa asabatu aga nti wa asabatuhu muntiku kitegeeza yoye yaba yanunula omuki bw'aba taliiwo. Asabatu lmuntiku nga bwe tulabye siisira gy'obwe tusomye abasajja ku famire bw'etambula, so noono yaba yanta omuddu bw'aba taliiwo era n'akajegeri kasigala katambulayo katu ku sayidi ye abaaliwo ku sayidi ye ng'ennamba bw'oziraba bw'oziwandiisa zaaziwandiika. Baba mu kifo kye era basobola okusitalama oba okurisiivinga okufuna omugabo gwe yali badde akola ki bo bennyini abo. Singa namanya omwana omusambi nenoneddeko ssente zange olukwejusa omwana musomeseze ku Islamic Institute jjajja w'amasomero g'eddiini n'oluzungu Islamic Institute basomesa eddiini n'oluzungu okuva ku primary esooka mpaka mu siniya ey'okuna, naye mu byeddiini basomeseza ddala mpaka mu siniya ey'omukaaga. Kino tekitanabi Islamic Institute awandiisibwa n'ekitongole eky'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo balina Universal Secondary Education, balina abasomesa abatendeka obulungi ku madaala gonna, amazzi amayonjo, amasannyalaze, eddwaliro ku ssomero lyennyini ate mulina abasawo abatendeka obulungi. Nono Islamic Institute ssomero lya Kisulo balina n'abaviira ebweru, abawala n'abalenzi, esangibwa ku Toledo Bwagga Bwaironya okuva mu kibuga eky'Embaale. Twagala ebisingawo kubera headmaster wa secondary ku 0702827575 era headmistress wa primary ku 0703114416.